Akaseera kano kennyini kankutuse kalipota embeera obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde omwanjunze Kitusa Mohammed. Enkuba yafudde mbye mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira ku alipoota zetufunye weziweredde essaawa 3 ez'okumakya ga leero nga Arua eweza millimeters 5.6 so nga ate Gulu zibadde millimeters 5.4 eri e Kabale zibadde millimeters 15.5. Bwe tulaba ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi ate tulaga nga omukubo gw'enkuba gusaasaanye mu makkati ga Ssemazinga Africa era ekyo kiviirako enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebisangibwa eri e bukiikakkono so nga ate awo ne mu nsozi z'e Rwenzori ng'okibudde eri mu Kabale awamu n'ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale so nga ate ebuvanjuba ng'okibudde eri mu Koti tusuubira omusana okwakanga okubakubamu. Enkuba eno ejja kwongera ddala okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu biseera eby'olweggulo. Tusuubira ebbugumu okuba ku diguli za 26 mu bitundu ebisangibwa eri mu Acholi ne Lango so nga ate ebuvanjuba 28 eri mu Kotido 27 so nga ate makkati awo Mubende 26 Kasese 27 e Kabale 22. Bwe tulaba ku mbeera obudde busobola okuba mu bibuga ebisangibwa e Bunaayira tusuubirayo omusana okwaka mu kibuga Beijing ebbugumu okuba ku digulizi 13 so nga ate eri mu Pali tusuubirayo olwandagirizi amu n'ebbugumu okuba ku 16. Ebisingako awo ogenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba awo ku lutimbe beera bulungi weeraba.